twasimbagana ne bannamawulire wano ku radio Simba pia kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo oti ampulirize yakoze olwaleero weebale wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Nina Siraje Luwama, nina Charles Romshana, Ahmed Katerega Musazi yantegeezezza yasimbudde okuva e Buddu naye ndowooza weziwededde ndowooza oba bbiri oba ziizo ng'atuuse e Kampala era ajja kuba ng'atwegattako ab'e Butambala bajja tusanga obudde bwonna. Ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire leero ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa 6 nga bwe nkakasa era bwe ngamba abantu bulijjo nti gezaako weekebere byeweesuubiza si byewasuubiza abalala byeweesuubiza okukola omwaka guno noga nti bino nja kuba mbikoze bino nja kuba mbimaze weekebere tolindayo mulala yenna kukebera weekebere ogaye nti bino nkozeeko byenkoze bino sibikoze weewe n'ensonga ogaye nti zino tekikola bubi ku realigning targets noga nti nali nsuubira ndi we zinaatuukira wano emmwanyi ndiba nsimbye emitima 30 ti naye kaakati ninako 15 oba 10 kitegeeza nti omwaka nyinza obutaweza kankyuseemu nti oba nali nsuubira nti nja ku irrigatinga acres 3 naye obusobozi bwange bunsobozeseza ku irrigatinga kitundu kya eka kitegeeza nti omwaka we gunaggwerako nyinza okuba mpezezzeemu ekitundu. Weekebere ab'ebyalo nga sinaleeta Romshana njagala kubira mulanga bali mu byalo bwemma muli balimi bamwanyi nga muli 30 ku kyalo temukwata nsimbi zammwe buli omu ku mmwe kupangisa wa Kibundu kujja kukuuma hafeeka ya mwanyi kujja kukuuma yiika ya mwanyi gwe bw'opangisa ow'Ekibundu bangambye ab'Ekibundu barenjinga okuva ku 30-40 omwezi. Ekibundu kikuuma ekyalo kiramba wetaagasasirimu naye eri abakuumisa obusaale kati gwe gwakuuma ewuwo wekka bwe muba nga muli ku kyalo nga mwenna mulima mwanyi muli 20 mwegatte mubeere nga abakuumi musobola okuzisonda wamu gwe yandispeninze 20 oba 30 kuw'Ekibundu emitwalo 30 oba 40 kuw'Ekibundu omu mwegatte newa Romshana obayite newa Siraje obayite bano ba Romshana muyinza obutabayita abamu kuba bo babeera neza state nezijja nezibakuuma naye mmwe abeekuuma ba munaku kaama kyokola mwegatte mubeere 20 mufuneyo olwo musobola n'okufuna 2-3 ab'Ebibundu nga muli 20 ne bayitamu ne bakola potolo ate bwe beegatta kubanga bw'onooteekayo omu ow'Ekibundu bwe bamulumba bali abaana abajja okutema emmwanyi n'ejjambi abatema n'emiti noono ow'Ekibundu ali omu bajja mutwaliramu naye bwe babeera collaborative kino kyegayirira kubanga state eyinza okubeera ng'eri absent mu eyo section naye mwekolemu omulimu nga bwe mugirinda. Ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Charles buuza abantu abatuwuliriza abaagalwa ate okusinganya ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa mukulu kibazo Biblia egamba okutya Katonda yensibuko ya magezi mwegasookera mwegasoka actually gonna mwegava so amagezi agava eri Katonda agava eri nanyini nsi bwe buwanguzi tuganoonyinga. Siraje buza abantu abatuwuliriza munna yonna gye muli balamusizaako nnyo njagala kwebaza abantu b'e Kawanda batubeeredde ate Siraje tunulira mu meeting 2 eziwedde nga tuteekateeka okugaba muwala wange Hawa Nakimuli Lubwama nga 6 gw'omusanvu mwebale nnyo byonna bye mukoze egaba tulina meeting ediire esembayo enkyava ku kyalo ne gaba n'omuluka okutwalira awamu nebaza bonna nali manyi ebyo ataddemu okusaba omuli ne mukubiriza wa program
akantu kaffe katuuse. Siraja ate kati ebyo si bya radio, ebyo si bya radio. Byabadde mu mawulire. Byabadde mu mawulire. Omujjanjabi wa kansa ne sukaali mwami Senfuka. Byabadde mu mawulire. Ente eri mu kubwejja ne musisimu bonna Katonda abatuuseeyo. Kibazo munene mu Busiraamu. Gwayigira kuvuga moloka mu nguudo ennungi eza Nairobi. Tosobola kuvuga mu Kampala. Abayigira mu Kampala. Naye ffe bw'otwala nga South Africa ndowooza tuyinza okumalako oba tuyinza obutavuga. Ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire. Siraja amawulire wiiki eno mu speed. Mawulire wiiki eno bannayuganda beesunga nnyo state of the nation kwogera kwa president ku mirundi 28 nga budget egenda okusomebwa. Naye ennyingo gye baali beesunga ennyo yeye obuli bw'enguzi nga beesunga okulaba. Siraja soko oyite mawulire tukola analysis. Sikola analysis. President bwe yali Namugongo yagamba ekyo ngenda kukigaziya nti ekyo nzija muninde kati abantu n'abateeka ku tension ne bamulinda. Yakoze speech nene ya midoze emyaliro nga 7 21 pages nze ninanga simanyi oba wambi ndafaana omwaka guli n'ennyingo 17 ga 14 eri ku corruption. Olwo yagamba nti Katonda agenda kundaga abali b'enguzi. Ono yagambye abalina Katonda yabamulaga era abamu baminister be abakulembeze bali mu civil service bakolagana ne Bank of Uganda bajjayo sente ku njawulo agenda bakolako era Bank of Uganda or Ministry of Finance abawe ekibooko zaabwe naye abo abatalina abagirye mu butali bugenderevu asobola okubawa ekisonyiwo. Ekyo kyekimu ku byabaddewo. Wiiki eno Service Award ebutikidde wiiki ate yes mubaddemu abalala tusayininga. Chief Whip ng'agamba temugeze ne mukisayininga. Yagenze kyogera nga Minister Mulamba Passes Namuganza amaze okuteekako omukono n'agamba sigujjaayo gugende mu maaso. Honorable Basali Lwasumana n'agamba nti gundi bwejja ngenda kugiwawaabira. Male mabirize omu ku babadde bawaabanga aba private individuals ye n'agijjayo eyiye ebadde erimu kawunsi za money laundering theft ku bantu 3 ba commissioners naganye agijjeyo kuwa we parliament egende nayo mu maaso naye weremererwa agenda kugizaayo buto. Kati buli muntu owedde asayininga yenyonyorako lwaki asayininga lwaki tasayininga. Ebyo byabaddemu. Service Award wiiki emu aba former MPs okuva paka ku 10 bagambye nti bo nabo bagenda kusitula enkundi. President yabasuubiza Service Award million 10 obulamu bwe balimu bubafuula nga batabangako ate savingako government nga ate bawaayo obwongo bwabwe bwonna. Ekyo tetunnaba kumanya wekigenda kukkira. Then mu wiiki emu waliwo kibayise Principals Thanksgiving Ceremony nga ebadde erangibwa omukulu Honorable Dr. Abedi Bwanika ya Honorable Mpuuga okumusiima nga bulamu success zamutuusizzaako. Abedi Bwanika yakulira organizing committee yagambye nti alinako abanupu 6 organizing committee n'aba DP block abawerako ne ba independent. Ekyo nakyo kibaddewo mu wiiki kikyagenda mu maaso. Wiiki eno aba Uganda Revenue Authority bagambye nti ekisonyiwo period gye baawa abasuubuzi okubasonyiwa engassi yaweddeko. Abasuubuzi wiiki eno basibye bayisaamu ebizindaalo nti nga 2 tugenda kusinkana president bwe muggulawo ebisumuluzo mu biteeka wala teri kuggulawo senga tetufuna kye twagala. Era buli muntu amanyi nti alina kyayagala mu kikuubo. Boycott ejja kumala omwezi mulamba senga tebafuna buli muntu yetegekera emmere enammazaako ebbanga eri. Eyo nga biri awo twafunye akawunga ekiro ekikeesiza olwaleero
twatandise FIFA's 2026 World Cup okusunsulamu netuwangula mu kisaawe kye tumaze emyaka 5 nga tuzanyiramu goal emu. Ebyo gattako byaki gwe gamba netuwangula enambole abantu nambole badde tebamanyi nti gyakyali nayo twasembayo kumulanga ali mu covid vaccination gabadde mawulire okuba nti twabaddeyo netuzanyiramu. Ebyo nga obitadde ku bbali ndowooza Siraje kankoneyo katono awo banange beeriiti b'e Kampala bwebeerayo omupiira enambole guba gwa kusasula. Nina we nabadde nga nina abayomba naddala ababaka ba palamenti ife balina tebatuwadde tiketi tebakoze bwe bati omupiira wabeerawo ticket booth ate zino bazitunze week in advance. Gwe kwata ssente zo genda sasula jangu ng'abalala bonna. Ekisaawe tulekeraawo okulowooza nti VIP ne platinum erina kujjula babwereere. Bannayuganda badde bafuna abivudde mu palamenti emyaka gino 3 nga balaba buli mubaka bwakoze biri nnyo mu mawulire okumanya mubaka wa akoze atya mu palamenti naye ebirala bingi. Naye ekirala ANC mu South Africa ekyali mu katuubagiro oluvannyuma lw'obutafuna percentage mu kalulu akagikozesa cabinet eri mu kuteeseganya n'ebibiina bye yawangula era bo beesobola okukolako buli kibiina kirina akakakulizo kaakyo. Era mukulu Cyril Ramaphosa yagambye nti ayagala kola government of national unity omulundi guno bonna ababeeremu bali ba DA mukulu EFF yani mukwano gwa Romushana Malema waliwo abagamba nti okubeeramu gwe ate tobeera president mukulu Zuma owa Mukoto wesiizwe naye waali baga nti bonna kati aga nti bonna twagala twogere nabo tulabe conditions zaabwe tukole government ya wamu kubanga abantu baatulaze nti tebatrustingako oluuyi lumu. Yasobodde okufunako mu weekend. Ampuliriza gasimbagano ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Of course Siraja Abuse wa Modi, the biggest democracy in the world. N'abayindi bagenze mu kalulu. Era we babadde bakyabalira nga Modi ababazi babadde basobola okufunyisa percentage nga mukulu Modi naye tannaweza ng'era naye ayinza okusiba nga agenze muyambidde ngatte. But ekikulu nnyo mu India ate kyabadde the heat wave omusana bwokya nnyo. I think tebawezeza tebasuse mu 50% 50 degrees nasembayo okulaba nga bali mu 46 or thereabout. Ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Nina Siraje Rwamani ne Charles Romshana. Siraje akonye ku State of the Nation address nga sinnagenda mu State of the Nation. I think kiri ekirala Siraje kyabadde akonako kiri bakikamudde mu supu yenna ekya State of the ekyokusayininga n'obutasayininga mukulu Ssekikubo emikono gyakuŋŋaanya ndowooza abantu bakidiscussinze ekimala ekyo tukkiriziganya nti buli ayina ekyokukyogerako akyogedde. Kati katulinde mukulu Ssekikubo ne palamenti byonna bye banagamba. Of course Siraja Nyambi clarifying nalabye nawulira lulingo lyangamba nti why nti Bwanika bakoze ekibiina ky'ebyobufuzi konze nti naye ateke yampeereza nga bateekako lukiiko lutegeka kwebaza mukolo kati kaline kansubaako ekibiina ky'ebyobufuzi naye but well ekyo kyagenze ate owe Masaka wuuno gye bategekera omukolo bali mu keetalo akaga nti bonna bagenda mu mukolo buddu but ebyo byabwe by'e Masaka. I think that one is not a national issue. Charles tukkiriziganya nti omukolo gw'e Masaka si national issue. It is a local issue in Masaka. Local issue in Masaka, but with national figures.
nabadde akikubuuziza Katikkiro ye mugenyi omukulu national ku side oba eya Uganda kubanga nalabye ku kakiiko omukulu Abedi ke yalangiridde nga ndabayo kabalayo Buganda yonna mpozi besalabyemu babweru wa Buganda. It is a local issue in Masaka. Cha Buganda issue. Okusinziira ku ekintu It is a Masaka issue. Katerega Musazi wa resident district commissioner no kiyite loko cha Buganda cha Masaka kiri beyond Masaka kubanga nalabye wa Dr. Lulume abagwe nga be bamukuba oli mwanyinaze singo emitiyana yomukuba tesi besalabyemu basukka Nalufenya basukka Nekongolero basukka eno mugacho okutusala ne Bunyoro Karuma obabyo kafu bisalabyemu naye other than that ndoza kya Buganda atera Katikkiro ye mugenyi omukulu apuliriza gasimbagane ne bannamawulire. State of the nation. Buli omu nja mubuuza mpe highlight ye nga tetunagenda mu discussion. Siraje gwe highlight eyiyo ku state of the nation. Joga nti wano nze we wabadde omulaka gwange sebitabadde ngamba ku byeyogeddeko mu bufunze yabadde akkiriza nti gavumenti ye eyongedde okubaamu abali b'enguzi. Ye highlight yo. Yes. Charles Romshana naye gwe kati Siraje yakagikuwa tukusonyiwe. Why? No, I watched parts of it. Mu mawulire kusawa za mawulire eri clip gye tujja ya second asatu muyine emirimu mwaba mawulire mumbeera awo muyine emirimu nabo State House eyine emirimu kubeera ng'etema so I watched parts of it. Your highlight yembuuza. Yes, avuddeyo n'ayogera ku NRA historic akiyise missions. Bulijjo wano mbadde nkugamba mbadde addressing on NRA historic mission. Kakati avuddeyo nanga fitwadde ne NRA historic missions n'aleeta satu but bw'oba okiraba kiri prosperity, this Pan-Africanism, I think the third one is Sato. But largely kukweka the real NRA historic mission. Ahmed Katerega Musazi gwe highlight yo okussa amaanyi kulwanyisa obwavu. In fact yatuyamba kubanga oyayogerera olw'eggulu nze ne munange Serugga twali tukulembedde ttiimu nga twetaze mu Masaka City okulaba abantu akulira events ku Uganda Media Center nga tulambudde abantu abaganyuddwa ennyo mu PDM era nga abantu beeyogerera so nga kyetaaga kwongeramu bwongezi maanyi mpozi n'ekyenguzi ekyo fakite abantu baganda president obogode twagala olume era tulinda alume era ajja kuluma insha Allah. Omanyi nze highlight yange tezibeera nyingi waliwo yatugamba korolo kati Nyarwino agenda kuluma kababi kumbe nga Nyarwino tayina mannyo. Obanyi Mwangondo yali anyumya ku Mzeeyi Ngubiri ekukyalo waabwe yabanga musajja w'amaanyi nga bwabogola ekyalo kyonna kimutya. Yali Ngubiri gwe bagamba nti naye yatuuka ekiseera nga akaddiye nga agamba temukwata ku bikajjo byange nga bamenya byamulujja nga atudde wali kabalaza nga bamenya byamulujja. Kati nanzijukiza abamanyi saidi yejinja kaloli eri omukyala yali mu Mbejja Ndagire ng'ayina emiyembe minene ng'agitunda awe yabeerera n'amaanyi naye bw'agenda kakkana kati ng'alinda abaana abazze bagende bagijjeyo emmanju bamugambe jjajja tujjeyo gino bamuweemu ssente. Temulinnya emiyembe gyange anaakwata ku miyembe gyange ajja kundaba
ekyaddirira yagenda okulanga tebikola n'akwata obubugo very interesting n'abusiba ku mmuli n'agenda ng'abusimba wali ebikajjo emiyembe kati abaana abato abaasookanga okugenda nga batya wano awali olubugo wano olubugo ng'abantu balutya nga bwe balaba olubugo olwo bagani k'obikwatako ofudde enkuyege ne zitandika okulya emmuli emmuli ne zigwa n'obubugo bwazo kale abaana ekikajjo ekyabanga kyennyini awali akabugo kibaasalanga ne bamenya ne bagenda kati nga jjajja akanyaga mujja kulaba nange emusajja mukulu bwe namuwulidde ng'alaalika abali enguzi mbamanyi bali wano ne wano naye bajja kundaba nendaba enkuyege nga ziri ku mmuli z'omukadde zirya zigwa n'obubugo wadde tunayingira programu bwe nkubidde abantu omulanga nsoose kugamba abantu eyo be wayiseemu abantu abasimbye emmwanyi abantu especially abasimbye emmwanyi ennaku zino bazibatemako omuntu ajja mu lusuku bagiyita samba nimiro esamba ebeera y'amajaani esamba enene nnyo wano mu Buganda tulina small holdings ne basala emiti n'emmwanyi zaako nga balinga batayagala kubba sizoni ejja omubbi teyeetegekera sizoni eddako nduuza gwe wagamba wano nti naye ate mwandiribadde temusala miti naye ne bagisala ne bagenda n'entereke ennoge bangambye mu Lwengo mu Mawokota bangambye interestingly Mawokota ayina emmwanyi nnyingi nnyo abantu babadde batereka emmwanyi zaabwe bwe bazinoga bazitereka mu mafumbiro originally nga baayaniseeko ne ziwotokamu ne bazizzaayo ogenda okukeera ku makya nga baali ku by'omutuli wiiki eno mbadde ne cases nnyingi ng'oli yazze n'asitula ensawo z'abantu ez'emmwanyi ennyanikeko n'atwala ensawo 6-10 ne bazitwala kati bwe ngenze njogera n'abantu ng'abantu kye ba resortinze tu kukuuma mmwanyi na kibundu bano babayita abaani twabayita nga ba securiko oba saraseni oluvannyuma abo nga be babakuumira wenzija oli ampuliriza nja kugenda nti wenzija story oli yabadde anoonya abakuumi ayina factory ng'ayagala abakuumi 5 emisana nga kuliko ab'emmundu 3 n'ekiro namba y'emu kati kampani gye ya-approach nze ne mugamba why ennaku zino tetulina bakuumi nti era abasajja tubaleeta ne tubajja yagambye sides z'etteso mbu bwe babaleeta tebabakkiriza na ku traininga baba deployingirawo it is as bad as oli yatugambye nti baamuleetera omusajja ewuwe ku site ng'amuleesa amulagirira bwe bakozesa emmundu kati wano okolaba oti n'okolaba oti ono naye eralikanaga ono taatukuba essasi nga bamulaga ku olwo kati naye nga reason ega nti demand eri so high mu bitundu ebirimu emmwanyi babatwala okubamalawo wenali RDC padere nagenda waliwo gutwali tulina okukwata naye nga ate tetulina abapoliisi so tulina okubawo n'omupoliisi for lack of manpower tulina abaserikale but at least poliisi erina okuba in the lead ninsangawo nga waliwo omupoliisi ogwo omu ku station ate nga atamidde waya nangamba afande waliwo okuta ani gwe tugenda okukuba nga bamulekono naye nga mudu zagamba mpe ekyuma waliwo gwe tugenda okulyawo ningamba wachawayo kati katerega eyo gyenva nti bwe nawuliriza mwami Museveni mu State of the Nation actually nze neewa kugisoma si kugiwuliriza pase okuwuliriza siina concentration etuula
nempuliriza omuntu omu ng'ayogera okumala almost 3 hours. It is asking too much. It is asking zabade more than 2 at least. It is asking too much of me as an individual okukunyuula obudde ku lunaku lw'okukola n'okunyuulako essaawa 3 ndese nogaa ku lw'okukola kubanga ku sabbaato oyinza okubanga n'otuula n'owuliriza our church is 1 hour. Our church is 1 hour and tubeeramu ne interlude tuyina okuyimba tuyina n'ebirala byonna but anyway that's Mwami Museveni nammwe abamukola naye mu mugambe bagiyita Generation Z. Ebizibu ba psychologist bye balina nayo nti concentration window yaayo tesukka dakiika 8. They don't concentrate beyond 8 minutes. Ate wetwogerera abagenda okuba akalulu akaddako Generation Z katulinde statistics za UBOS naye Generation Z egenda kubeeramu n'abantu ebitundu 5 nga mu 3 ku buli 100. 53% of the voting this time round bagenda kubeera ba Generation Z. Naye ba psychologists bagamba nti concentration yaabwe tesukka nnyo dakiika 8. Kati Mwami Museveni bw'aba ategeka message alekerawo okugamba bakateregga balw'omushana bakibazo okunyumya naffe obeera tonyumya nabali ensi bananyiniyo kati. But anyway that's a different story. But nabadde nsoma speech ya president nabadde nsuubira nnyo basic security. Mbadde nkugamba mu mwanyi abakyala bangamba empigi nti ekyabajja kukulunda ente ate ente ezo zaali zigabibwa project simanyi oba bagiyita sendakawo oba heifa emu ku zo. Government yenyine erina project ey'ente baali bagabira Luweero Triangle nebuna restocking ne Mawokota yaliyo yi part of Luweero Triangle Mawokota ezafedde mu kati baba wente wezavuga abakyala ne bangamba nti ente yali efuuka security threat ewuwo kubanga either oyina ogikuuma oba bagenda gikubbako ate nga ekibiina kye mulimu erina okujja ewuwo n'ezaala. I don't know the mechanics. Oba bwezaala ogaba eri enkulu yegenda oba ogaba ennyana gy'ogaba kati nga banno baba basuubira ate gwe nga bagikubyeko. Twali wano ndowooza Aisha ye yatugamba oba kakande nti bagisala n'ogisala n'ebyenda ne bakulekerawo ne bagamba n'okugamba nti eyasaze musiraamu ebyenda mulye. It's that crude. Kati abantu ne bava mu kulunda ente, embuzi, embizzi n'ab'enkoko bazirunda ziba zituuse okugenda mu katale ne mujja nga bazibbye. Now for the common man nga tonnayogera ku security of nations biki eyo ye security emukwatako. On the contrary, Charles gye yabadde ku lw'omukaaga ludda gye yagenze Rushere Nyabusozi omuntu abeera n'ente ze 300 oba 4 n'akayana n'empologoma tezikabba naye zibeera ate nga n'empologoma gye ziri ewati nyifuuza ayinayo n'engo tezirya mbuzi katerega kyekyo okwerinda okusookerwako okwo kikulu ate kuviira ddala ku ffe nnyini ffe Masaka City in fact ne sub-region yonna ya Greater Masaka twazaawo dda obukiiko bw'ebyokwerinda wansi era agamu ku magezi ago g'owadde nga puroguramu etandika kumpi naffe gwe twabawa naye abamu twasanga twatuuka esettaala n'essenya ndoza olw'okuba ebijambiya gye byatandikira bo nga bakolera ddala bwe batyo bapangisa abakuumi bakuuma mu luka gwonna baawulamu bwawuzi bibinja ebikuuma ebyenjawulo. Okulima emmwanyi mu lugendo luwanvu munaye akataasa k'emmwanyi kagula wakati wa 7 n'akanaana oli bw'aba asobola okubba naye ne yeetuusaako akataasa kati mumuvunaana ki? Obubbi tetulina kuwolereza bubbi naye kakati kiri kye tubadde tugamba nti abamu already bakitandise
naffe tubadde tubawa amagezi ago ate ndowooza n'omulanga gw'ogutakungula bagututte. Ndowooza president kubanga n'ebya security nabyo biri decentralized okujjako kye ŋŋambamu nti ŋŋamba ebyo security eya wansi bwetyo okujjako nti tukozese nnyo n'abarizaavu bano lwakuba abamu babayingizaamu ebyobufuzi ne babatwala mu crime preventer nakyate abamu sibaliimu kawukuumi nabo basobolera ddala okutuyamba kukukuuma emmwanyi z'abantu n'ebisolo by'abantu. Mukulu kibazo ekimu kusomoza ko nali nfunye mu Masaka City lwe nakola ekikwekweto ky'ababbi b'embizi nagenda okuddayo nga bagenze ewa mmeeya ne bagamba omusiraamu atwagaza kibe tubba si basiraamu naffe abababba situli basiraamu era abasiraamu si be bali ennyama eyo oba nze oba sinzibe mmene ne muga tuyinza okuleka abantu ngaabo twayongeramu bwongezi maanyi kuba twagenda okukiraba te Mwange yali yakyogerako wano myaka ng'ebiri emabega nagamba programu ya gavumenti yali stalking nfu kubanga omuntu nga bw'oyogedde owakateeke owakabuzike babutwala nga walinga waliwo engeri y'obugayaavu mu butambala mu biseera ebyo. So tulina okuteekamu amaanyi kuba zino zonna programu zetwogerako zisobola okufa obufi ate bwe kituuse ku ekyebisolo kibaddewo nga tukirwanyisa naye bwe kituuse ku mmwanyi kiba sizono ate ne kisukka n'olwekyo twetaaga twongeremu amaanyi naye ndimu tukozese nnyo abarizaavu be bano abaaliko mu magye mu poliisi ne mu prisons ne bawummula ne bano be tutendese mu kyaka bwe tunaakozesa abantu abo bajja tuyambirako ddala. You see Katerega oyogera in a situation of an absence of state. No. Because Katerega impression gyotuwandi banange twekolemu omulimu. Katerega tolina kubeera nganzi. Akuba omulanga twekolemu omulimu. Twekuume ku kyalo. Gwe Katerega bwe tutuula naawe wano tutudde na state. Mukulu kibazo. Ekisooka etteeka lya UPDF mu bibinja by'amagye bye tuyina biba bibinja. Ekibinja battalion kisinga osimanyi bwe tukina. Mu UPDF tuyina mu land forces ge magye ag'okutaka ne tubaamu ne air force ne tubaamu ne SPC ne tubaamu ne reserve ejjezibizi naawe nange ndowooza tuyinza okuba nga mwetuli so bwe mba njogera nti tukozesa ejjezibizi reserve mba ntegeeza state naye n'ekirala tube bannamaddala nti tetusobola kuteeka mujaasi mu poliisi mu buli maka na mu buli nnimiro ekituba twerimbye naye tusobola okuorganizinga ne tumanya nti wano ku Bukoto kisusse awo ne tusobola n'okuleetawo poliisi era tubadde tukikola ate ffe eri Masaka n'amagye gatuyambako we kiba kyetaagisiza so state weeri naye omusirikale oli ow'omu barracks tasobola kubeera mu buli nnimiro mu buli maka na buli kyalo kyetuba tuba n'akulira ebyokwerinda secretary for defense oba security ku kyalo kumuluka n'okudda waggulu abo benkugamba nti beorganizinze eri ewaffe naye mu kweorganizinga okwo tukozese n'omukisa gw'abaazirwanako na bano betutendesa aba reserve force bongere okutuyambako ekyane n'amaka bwe tuba tusika batukwasa amafumu sisi bintu byakusaaga niwe osanga amaka nga Semaka talina amujjambiya simanyi bali bakulumba gwe wayinamu talina amufumu n'akasaala omuntu yandibadde nako kwegamba waliwo enjala yagwe waffe mu kinaana abantu ab'obuvunaanyizibwa nabo ne basiiwuuka empisa kati nabanga nnunda omwami omu najja n'aŋŋamba gundi oyo nga gwagamba nno omusajja wa kitiibwa ku kyalo yabanga atutemera ennyama nabadde ngenda omufumita ekiro naye nagenza okulaba olwakudde muwogo n'ameketa ne mmanya nti yadde asuza enjala ne mmuleka abasajja abakulu abo baba basobolanga okukuuma ennimiro zaabwe ffe lwaki tetusobola kukuuma zaffe gavumenti ekuyambe poliisi ekuyambe nga naawe weeyamba so nze naye ku ludda olwa national security tinduze okusomoza weekuli ne Uganda eri mu control wowo Tereza wanaŋŋamba nti kibazo ab'e Kampala otwabandoninze
oyogeranga obubbi obw'ente n'ebirala nti buli delinked ku kifa e Kampala ne yagamba Kampala twakyogerako nnyo ate ndowooza kati kiri contained. I'm not sure. Kiri contained generally. Nabadde ndaba videos ezegwe babadde bakuba teke. Tebibulamu naye kiri contained. Tekiringa waliwo kyabadde kyeraliikiririza ennyo. Sirajja. Ekigambo omanyi oli yatugamba wano mu program sijjukira yali ani nti abantu bwe bagenda mu kwanjula bwe baba batandika okwanjula ebirabo awo wabeerawo disaggregation buli omu awulirizaamu bibye nti eno kanzu ya kojja ow'ekyanna mukaaka ogenda okulira ng'akuba nnyo engalo senga ow'ekikuba mutwe ng'oyo naye akuba akaluulu kati gwe batawadde yiye ogenda okulaba nga abatunuulira kati ennaku zino tebakyabisoma nabbisoma kati abantu abali mu areas ezirignitinze agriculture nga banoonya interventions za ku securinga produce kubanga abantu tebafeirinze ku producinga abantu baffe enfunda bbiri tubalekerera one mu production kati nga tebannatuuka mu katale tubanyaga bababba tebalina security ate kati abakasooli bo bakulinze bagenda ku producinga kasooli babaga nti tewali katale naawo bafeiringirwewo kati ono eyawuliriza state of the nation akanti ne president ayogera ku bya security ayogera ku bya Africa nze banzibyeko emmwanyi zonna baazitutte store baagikubyemu ekituli ne bagitwala oli omulala ono angamba mbu kibazo okumanya ensi egenze wala n'obumyu babubba ne bagutundawa waga nti bwabula kyabbanu nakuvuye babutunda wani amu nze wenasomera ku stay high ate mu mahoteli gano wenasomera ku stay high byonna bisiyore na bulunda nimbuvaako wenasomera ku stay high boss nalunda obumyu nimbuvaako ngani abulya siyore ngani abulya tewali nze wenasomera ku katerega natula wano n'omugenzi notimwesiga mu New Vision nga ye mulunzi wa bimu naye nga akatale ke Sheraton kati mu Sheraton baliayo bameka samanya naye yali bulungi New Vision bwe yamusalako yasigala buzaala bulya naye akatale wa nagendera ku bifiyere ebya Sheraton wanabivaako omanyi nali n'omugenzi Kisamba Mugerwa wano n'agamba abantu balunda obumyu kati bwe yajjanga mu studio ng'abantu bamubuuza nowayi Dr. Kisamba fu obumyu tubuyina niteri babulya naga nti gwokalya konse nze sikalya naga tandika okulya obumyu bufuna akatale konse ate naye akamyukawo nze nali nsoma ku stay high mubondyeko nga nsobola ku Ismail Road ewa Sharita mutabani wa Bishop Sharita nalundanga obumyu nga nze singa okulunda obumyu awo kugaba ng'ogyeko eri ekasokoso naye nga akatale kaabo nkalinaawo kuwa Verona Fathers nga buli Saturday bajja ne batwala obumyu ate oluzaalo kayonka era ne mbafunamu omukwano lwa bumyu newe nafunira Father William nampa basala abaana bange bonna bendizaala nasere bagisomera naye bwe tudda ku mulamwa nembaata kati nina quality cards bazaagala buli Christmas baziyoola zenna zemba nazo naye omuntu agamba embaata kamyukali emanyi akatale kaawo kali obutafaananga nkoko embaata terwala zirwala naye ziberereya zirwala nezitondoka nezigwiribuga bodda ku kya security mu Uganda bannayuganda basaana busaanyi kuguma obadde oyogera ano nga nsoma ku article semanyi oba baki sneakinga in oba buli muntu akimanyi oba naawe okimanyi kiri under article 105 tenure of office of a president section 1 egamba a person elected president under the constitution shall subject to clause 3 of this article hold office for a term of 5 years. Eyokubiri yenkulu. A person shall not hold office as a president for more than 2 terms. Okusinziira kwa amendment eyo president asobola kusukka term enddako. So abakaba ne security bakole ki
basooke banone bagume Sirajja oyogera ku teeka ki constitution as Nkadde. amended ez'obutabeera na 2 terms yali luli eyo term limit twagijjamu yempya dayo gisome article 005 a person shall not hold office bakateekamu it is under the amended ntiki kadde mutulabe simanyi obwankadde obwa dayo waggulu ojja kulaba yaddi Sirajja adownloadinga constitution yo alabika yakudownloadingira nkadde eno yenyini nze nva okugyedownloadingira kakati tuddeyo nga bano bebalina endagaano empya n'endagaano enkadde bagaana okulya embizi endagaano empya Pawulo abagamba nti buli kyonna ekyatondebwa kyakulya bwe butonde bw'ensi obutubonyaabonya embaayo buli kintu bali abaali bateerawo emiziro balina ensonga odde musome ekya Pawulo ekyo yali tategeeza mmere yennyini yali ategeeza message eya salvation gitwalira amawanga gonna. Sirajja kati gwe embizi togirya? No, you don't eat it. genda maaso ku kya security president gwe musingi gwe yagirako ogw'okuleeta otulo era abantu benyumirizanga nnyo mu tulo for so long nga ndi chairperson wa government twakubanga enkiiko periodically almost monthly bwe batugamba okulonda abeerudiyu nga tulonda bakukyalo nobaleeta abantu nga 17 ne mulondako abasinga ebisaanyizo bana noleeta ono naga nti oyo tumumanyi azalibwa kuno naye alimu olubibbi ne mulonda quality ne mugenda bazitwala mu training ne musigala nga olabira famire zaayo emyezi 9 nga tusasuza nusu bibiri ate nga si byampaka famire bwe evaayo tetunoonya engeri y'okuba enhansinga ng'ogyeko omusaala gwe bafuna ewaffe twalina bana naye omulimu gwe bakola ku security tegulojjeka hamani basudde delete yafe emyaka 17 yatuwa eggaali 4 nga musana bavuga boda ekiro ne bakola nga bazzaayo emundu ku makya ne babala amasasi ne bakola ki tulina security gye twakolanga nga tosobola kujja n'ojja ne weepankira ku kyalo olumba alumbako faaza kikulu ne tumutaasa olaba alumbako enkoko za faaza ne tuzitaasa olaba tuba tuli twekwese ne balinnya gate ne babba omuntu nga mukubye California ne tukwata loole y'ebintu. So that is not the security eriwo. Kayihura bwajja abantu abo n'abajjawo n'alonda simanyi special biki. Kayihura yakola aba crime preventers milioni 11 bakaterega bano ne babatemerera ne bagidisbandinga. Museveni yabateking over naye katamanyi mwayingiramu nnyo bakawuukumi. Kati ng'omuntu ajja akuuma ku kyalo kati tomanyi gyava tomanyi gyaliko police post ezimu baazijjawo waliwo stations omuntu kati ng'ono eyatta abakyala abataano eno gye bakwatira omukyala asembayo ku ttaka lya NSSF batuukayo nga ne ka police post kazimbako ekiswa tekalimu muntu nga abantu kati beerabirira bokka buli bwe bali kyova olaba nti abasinga abo bogambye abakooka abagala gundi ebibundu tebasobola kumalako ezo private company ziri zisaba sente nyingi ate abantu baabwe tebabasasula kyova olaba twalabye wano omupiira mu kugulawo nakivubo hamu okusinga yakozesezza bano bakanyama bamukisenyi bye yali kuluutingaawo ababbi bomukisenyi nga bamanyi babbi bannaabwe era omu bamukubiddeawo katono bamutta bakanyama ababbi bakanyama abamu babbi abaali bakolerwa sobi n'afa kati yayisaamu ekiraango ng'aleeta bakanyama era bwagafa omulimu tugumanyi tubadde muno tukulidde muno tubidde muno tusobola okukwata ababbi bannaffe kati kitegeeza omuntu nga hama talina trust mu poliisi asinga kwesigama ku ki n'omulimi wa vanira oba emmwanyi kati egenze ku mutwalo omulamba yadde nga gwandibadde gusukkawo naye agamba nti wakirika nfune private guard nsobole okutaasa ki naye nazo teziri accessible sente nyingi kitegeeza nti President Museveni omulamu agwo gwa security kati wegutuuse guleese insecurity
nti omuntu bwabba bw'omukwatako bodaboda ye nga yatunda kibanja kye kyoba omulekedde okukola kunoonya ani alina ssente obutambi bwonna ne bujja ne bukulaga naye yadde CCTV zize ku streets zonna newa era obubbi bukoze eki bweyongedde waliwo obubbi obumu nga ne bakubako essimu n'ogenda ka police post gaolinga ku Nakivubo Muse abadde ayambadde atya akola atya oluusi bamukubira essimu bw'oba olina sente ne babikuddiza kitegeeza ababbi bainfiltrateze neki actually sirajo obadde oŋŋamba eriyo eyaŋŋamba ennaku zino sijja kwogera waawa naye yali aŋŋamba nti be mwayitanga ba Kibooko squad KCCA bwe yatuuka ng'enoonya bagiyita ki enforcement ng'erina challenges ne enforcement yaba recruiting babayita RR balina ebigundi ebya bbulu ate bwe baba bajja ku makya okukola bajja ne baaga olowooza abaana bagenda kusoma naye nga bantu bakulu ezo baaga zezigenderamu ebinyaga byonna bibanyaze era nga babakubako enduulu nti abo kye bakoze mu Kampala abantu babakuba babamenya emikono kati bakonvatinga okuva wali w'obadde ogamba nti baali babbi kati ne bafuuka part of security naye tebaba recruitinga bonna batwalako ennamba gye bakola ki gye basobola yensonga lwaki ne bwe batwala bano nti kasasiro minimum 15 myezi 5 buli kiseera beekalakasa tewali sente kati abo bw'obamma omusaala gye 15 basuubira kugenda kukola ki mu Kampala muno ng'ate balina okukola ki balina okubeerawo so kitegeeza nti negeregense ebuze eyongedde mu insecurity ne bw'onaaleeta ba reserve tojja kumalako naki nababbi fe twaleetako reserve nga tunafunayo nga tulina LDU naye nga tebatumala siraje gwe kyogamba nti ekizibu tekiri mu byalo bali abo abadde bakuba enduulu nti mwanyi nti birime gwogamba mu bibuga gye biri bwonna ne mu byalo both nti nakugamba nti eggulu baŋŋamba eriyo streets babayita mtoto wa nini ba mtoto ali eggulu osobola okumpeereza at kibazo pita ku Twitter ompeereza naye balina mtoto wa shida manini bonna babeera ku street era bakugamba nti eyo kati kwebali ensaawa zaabwe ziweze ate bali so democratic bwe baba basweepinga ekibuga bayitamu bwe bayita ku street eno gwali side eri tebakulumba bwe baba bakola obunyazi bwabwe bali interesting gwe bobeera side eri nga bayita wano tebalina bulabe bwe bakola kigaali balinga bakita kuvuga kifaanana kyabadde kulaalira Nupu mu Masaka Recreation Grounds nti bo bali babimanyi batuzebaga nti enesawa y'abaana yakukyajinga nyweza akasimu bali bafuti sodas abagirako baba wa mwaka dakiika ntono ne bakyajinga era baba waddemu ne bakyajinga katerego oyo propaganda wo muleke nafunye report oyo propaganda wo muleke oyo propaganda wo muleke kakati on a serious note obubbi kibazo oyagala tugende n'ekyo w'amawulire security yaggulu tuleke kyaradisi obubbi buli ku mitendera gyonna bw'ova wano Masaka ng'oddeeyo Bukomansimbi baateekayo emiti gy'amasanyalaze ne baleeta n'ebiroolo by'amasanyalaze ng'abantu babasonzeemu ssente babawa amasanyalaze ekiro abawumema bennyini baletikka emmotoka ne batwala biwaya kati emiti giyimiridde obubbi kati obubbi babbi owekyala atunze emmwanyi afuna amasanyalaze ate ne waya bazireese ate era bazeddiza so obubbi n'obutemu ndowooza byo gavumenti eno bigisuseeko tebigisobola ono bamuyita Alfred agamba abadde ansaba kutasoma linnya lye naye erimu nalisomye message gireke message gyoboleka nandika sirimazeeyo message gireke Alfred agamba nti you cannot mobilize people for economic production yet you have allowed gangs to go and rob them. You are as if telling us to produce for your thieves. But the graver thing, Chibazo, that you're not concentrating on is these people that you're talking about that are debilitating the countryside are actually small thieves.
The real thieves sit in government. They are the ones Mr. Museveni was confessing. Actually, Tagama Mr. Museveni, Agamba President Museveni was confessing that they exist, they have rackets, and he knows them. Can we deal with the bigger issue? Alfred, the bigger issue is coming next. Yeah. Charles, Dayo, Kubali. Kati mkulu kibazo, mbali njagala nkusabe usome statement ya mkulu Museveni, the last one. I congratulate Namugongo on page 21. It's the last paragraph. I salute the Ugandans for the good work you are doing. The last paragraph. Oh, yagala paragraph yona. Yeah, last one. I congratulate Right Honorable Speaker and your team. I congratulate you for working harmoniously with the executive. I also want to salute the judiciary. In the recent budgeting process, you came together and you were able to synthesize rational and transparent budget for the country. I want to end by congratulating the UPDF and police force, the intelligence services, and the prison services for guarding the for guarding the 3,061,000 pilgrims that 3,061,110 million pilgrims that were at Namugongo recently. I salute all the Ugandans for the good work you're doing. Very good. Kakati chukua mind ya mkulu Museveni oyagala ku analyzing the state of the nation address and security. Yes, first and foremost tatunulidde is not congratulating Ugandans olwo kujana mugongo kusaba mu bungi bwa bati kusaba na kulowooza to remember consciousness abafiira consciousness yabo. No, he is congratulating our security okukuma abantu millions tunagenda ku millions. Yeah, I can tell ekisooka is okukuma security yakumye, therefore security yamuwadde be yakumye. Now close your eyes, security yabaza abantu millions 3 n'emitwalo mukaga mu lukumi not mu mwenda mu munana musa noteka mu 10 singoleeta omuntu amanyi eby'emiwendo ajja wano mu studios n'agamba nti eno studios bwebejjudde wawerawo abantu bwebati bwebatajjudde nga mulimu amabanga waberawo abantu bwebati. Era wetusinzira okumanya abantu ababalamaze, abantu ababeetabye ku mikolo mu nkuŋŋaana ku mbaga. Ffe bannamawulire in fact batugamba tudirayinga nnyo ku poliisi yo bagitrainingira ddala. Era wamawulire bagamba rare bw'oba olina okutebereza buuza omupoliisi wano olowooza abantu bali bameka, kyakugamba kyogenda nakyo. You see here that we are not dealing with approximation. Approximation would be maybe 3 million people. They are exact. The sali na mugongo naye nalaba oba emu ku TV ng'etulaga nga baregisteringa buli atuuka mu nnaku ezakulembera. Katerega nze nali yenna mugongo. Program yonna bagikuwa submitting omale oneke submitting Katerega omusana yogera. Katerega mutereeza nze nali na mugongo ne family yange tatuyina we twewandiisa. Kakati so bw'olaba nga omukulu w'eggwanga ayaline ku mukolo era yali antudde mita nga 10 okuva we nali ntudde n'ekifo kyekka kye yaliwo ekereziya yali esobola okujjulawo kyekka kye bamulekera ekereziya namba in terms of space. Romshana otaddemu efitini. No, ku luno omusajja yatuula kumpi nnyo n'abantu esiganye naye kye bamulekera kati ekyo kankirekeraawo bw'aba okugamba nti eno yefiga waliyo million 3 emitwalo 6 mu 10 in other words you are dealing with
because the chikuwa mind ye ng'abalirira security yo, the one who is in charge of your security. Tutonana genda kubirara oba omulabe aso, because abalaba bayina is not saying nti alemesa abalabe. Question eri nti mulabe ki ayandi agadde okulumba abali na mugongo. Mulabe ki ayandi agadde. I'm not saying they are not there, but mulabe ki ayandi agadde analysis ajalumba abali mukere kwache tolowooza nti mu face ya kibazo sayintu we naye kasobola n'okumukuuma nti bwe tuli wa kisa kya Katonda. But you see the larger issue eri nti you are dealing either with a liar or omuntu atali accurate, because this figure is contestable. Katika tukozese bona abavaayo abanja abaddayo tebaddayo kubigere. They came kubigere naye baddayo na mamoroka. Right. Katukozese bus tujuwe the highest number 60. The highest 10. Abantu nti basi igenewa abantu 10. Obo dealinga na basi emitwala 3. Wanji basi emitwala 3 okuza yaba emitwala 3 abantu abomu Kyaddondo muno ne Busiru ne Kyaggwe bali basobola okutambula ne baddayo kubigere abo bangi nnyo era walaba convoy eziddayo ngabo walaba ezijja nze saaliyo abantu abaliraanye Namugongo Kyaddondo Busiro Kyaggwe bali basobola okujja ku bigere n'okuddayo ku bigere ekya baasi tekina wekigira katerega Charles kyakugamba katu discounting abo babeere emitwala 5 abava mu Kyaddondo wa kitegeeza ziri milioni 2 n'ekitundu endala buli emuji weko basi emitwala 2 kati tuba tuvudde tuba tina basi emitwala 2 plus you cry mulumbe bomba magenda n'abadde nasanga abantu abibigire bangi n'okuva Kyaddondo eri asala ne Bulemezi. Anyway so chukulaga romshano ine fitina no, but this is the statement basi emitwala emeka emitwala 3 plus emitwalo tuzina mu Uganda we don't, because those are 4 zeros plus 100. Kakati mukulu kibazo nasoma ogende Namugongo mu 86 nagendera ku lole okale n'ebirole byaliyo tatarole fuso agulu 10 trailer. Anyway, so because bo ogenda kusechualinga proving achi kyageza ko kulaga kiri nti eyamukulu this is official the uncle yabadde ina eya Mulimba o is exceeding the very inaccurate oba byombi no nyino kuleka o entorokera sema tonsanze ngani mujega wanzinga ko nyaga bayi we inaccurate. So kakati now so on and here you are dealing with security. Because security ku area jaina mu interest nge ya Namugongo ate wagenda okubeera. I expected Mukulu Museveni to be exceeding the very thorough. And here Muraba is not very thorough nti naye yawonyewo yavudeerwa kisa kya Katonda. But he gave NRA zaise NRA historic missions prosperity, pan-Africanism and strategic security. So nchirese because there is strategic security. First and foremost simutufu tatuwulira mazima bwagamba nti zino zezali historic missions za NRA. Mpozi bwatuwawo batuula nanga twatuula mu nyumba ya Lukiikeire Makindye ne tukanye ebitutwala mu nsiko tugenzeeyo abantu bawo bugagga tugenze Charles waliwo vision bearer vision bearer. No, I'm talking about strategic mission. Anti kati yenga vision bearer ina strategic mission bali abalala bali ba implement. No, I'm saying even if it is him no see a strategic mission. Absolutely, because tuino kunonya ngambye bwetu tuli mutegeera nga tufunye what was his strategic mission ngerimu security ngerimu spirituality yeyo buchwezo wa munebirala. But the larger issue on strategic information bobokiriza se it's okay. Alwakata bakaita mawazo makedete kyaka kuba mu 1970 Mukulu Museveni yawandiikamu nga ngojeko okununula abaddugavu mu Southern Africa
mwalimu n'okununula ab'omu Australia n'okulwanyisa abali b'ebisiyaga n'emizeege egyali giva mu bazungu 1907 Mawazo yali tuzita tutya periodicals tuzita tutya eza Makerere University Department ya Political Science. I'm looking at the NRA historic mission. I'm not looking at yaya ina birowoozo ki yaya ina ki because temusobola kwata mundu ne musete nga genda kulwana nga temuyina mission bigenderere nga temuyina mission but mukulu kibazo mu statement yano alaga nti East Africa lifuke gwanga limu ku isi ya Pan Africanism nti East Africa lifuke gwanga limu bali na afuke gwanga limu ku strategic security sana agenda kweno security emulemye because yo wano tukanyiza society ekulaga alemedwa. He has failed on tactical era Kateregga abagambye beekolere no he has failed era Kateregga nonya wakugula fumu basivilian kino kyobadde yogerako. I had a conversation with a very senior police officer n'enyabushozi abantu babadde baleeta birole ne baparkinga ne babente ne baparkinga ne bajje Kampala. It became a big crisis. Jobadde yogerako wano some Nakasongola. That Nakasongola, I had a friend of mine nga inembuza above 1,000 bolinga parkinga lole ne baja ne ba parking embuzi ne bazirete Kampala. And so you are having cattle rustling mu region one mu central where you have all this security ngengudozi manyi you can map je bazisalire ente mu Rufura you can go and map so boole mwa kino kyokka how can you fail how can you handle strategic security kati yangamba the East African community eja kuyama because tujja kwa tuina security on one other larger dimension, the sea. Tujja kubaawo inaza tugenda kubeera n'emmere z'amaanyi nga z'olaba eza America ku nyanja kusema yanja what you call the oceans at the Indian Ocean. Yes, but in this East African community itself already ali mu lutalo mu Congo ne SADC, South African Development Corporation, and East Africa inayo members babiri abamulwanyisa abali side eri, that is Burundi wamu ne Tanzania. So Orient dream ye is literally next to impossible. Where you call yourself Nyarwino n'amanyo nga temuli, then you are something else because tajja kubeera ne Tanzania. What is a Nyarwino? The red ant na yeri insajje y'amanyo gali amanene. Ene nkuyege ebeera n'ebinye. Kati yagamba twagamba nga nti etambula egaludde. Aha, kati yagamba yeyo. Ye kati ngenda kuluma ogenda kujera mbwati nga simanyo baga yagaleka abana nabazi kwatanga batekanga yekiti ne zirumako ne bajjayo ne bazirya. So so in strategic security, but eno jagamba, so I don't see how he will realize that. Because olaba jo no Kenya ine ebyayo in the USA. So you are building this against who? What is the threat? Omulaba ani gozimbira mu kiroto kino kyoyina. But let me go to prosperity. Jale semweno ate wogira. Because ugogamba omulima agenda kuva mu kukulima mwanyi because bagubba. Kabale abali makati bakadde, the ones who are engaged in mukulima muri obumonde, it is generation ya Chibazo and above. Abavubuka babera ku trading center mulimo gwabwe gwakubaza when these monde wezibera ready, buno monde bubanga bukuze baje bakole ki baje babubbe. Kakati bagamba mchaya yangamba there is a lady we are related nganto inokutiminga engeri jo when to harvest them bokere waba ku harvestingira babutwala kata abamuno okulima babivaako. Omanyiro mshada ebintu ebimu tubyogera nga biri verify. Jona badde nina omuwala gwendi naye awantu awamumanyiwo kati nga tukuba ku fene nga fene munene nnyo mulaba mulungi mubuza ono nanga nti oyo tie bwoto mujira yaawo wali no nayengerera wali wansi togenda mulabako
kati nze yakulanga mmanyi nti ffene bamunoga ku muti ng'akoze eki ng'ayengedde ngavuga nti kojja tosobola ti kati wano waali w'omugirayo otherwise tojja mulaba kokoza ensi etuusaawo banga nti gwe tomanyi ti fene kasita omukubako n'omulaba ng'akuze ng'omunogayo ng'omubikka otherwise tokwatako kati Romshana kyaŋŋamba nti omukyalo oli talinda lumonde kwasa gwe simanyi oba ebya lumonde okwasa obimanyi fe waffe lumonde bwe yakulanga na amala kwasa ttaka ne baga nti oyo akoze eki akuze kati Romshana aga tomulinda kwasa mutayiminge obaze nti anaatera aveeyo avubuka bamutunuulira and that is tactical security. Eyo nayo security kwekyo Mr. Museveni has failed. Has failed. Kakati yakugamba that you are going to have prosperity. But prosperity ye ajibalira from the supply model. That wokoma okukola production wokoma okugaggawala. That is the only element jatunulira. Yagaseko value addition yagaye nti wali abazungu we batuleka 3 C's and what zabanga 3 C's neti katerega twabanga ne tobacco cotton copper ne teas zabanga chai tobacco eyokusatu sijijjukira tourism ndoza ezo zezabanga 3 T's the C's yabanga coffee cotton ne kopa ngezo kati mwami Museveni aganti otusukewo era mbi ya listings interestingly either by default bwe ya listings yagaye nti tujja kugattako value kubino naye bye yali sinza okugattako value kawa yamugjeemu oba yamwerabidde. When you read his speech somehow he skips coffee. I think that was an oversight. No, he has understood. Maybe it is an oversight. Yawuliraga Simbaga anti katerega nze muwa benefit of doubt siringa Romshana agamba either ebibiri nze ngamba maybe it was an oversight, but someone informed the president as well that our tea industry has hit rock bottom. Era abantu tukyabagamba nti tea nali nsasagaze Misiri n'Uruguudo lwe Fort abali basinga okunywa amajani abalima amajani. Actually bw'oyogera ne one of the biggest families mu sector ya amajani nga bangamba nti right now they harvest majani botayonoona miti gyabwe with hope that on at a certain point gajja kuddamu, otherwise abantu baagalese kati gameranga miti. Then ninabe nasanga abalala nga baga nti amajani mugaveeko musimba amayirungi basimbe mwanyi bwebanga ekitundu katerega nze nkugamba bye najja mu bannanyinigo gaga nti amajani mugaveeko musimba amayirungi olaba omugagga we Nakigalala agamulema Nakigalala omanyiwo omugagga we Nakigalala negotiating ne president because the president is not telling the people the ultimate truth. Omugagga Nakigalala abadde alima amajani for generations, not for 30 years, for generations. Negotiating ne president amugamba nti nyamba linettaka NSSF ekoleki eritwale. Abalala nayogera nabo naye enjawulo gye bansaba butitimbe kitegeeza nti industry y'amajani egudde, the president is aware, naye wali bwalistinga agiteekamu. So kati ye prosperity tusinga gatunda waliyo obuzibu naye bwa kiseera kati kino kyobadde oyogerako okwongerako value. You are talking about the value chain system or the supply, I think the supply chain system, but okwongerako value is still production. Woba nyina kyala kyokozeeko kyali mu line of production, but the other model is the demand model. Nti abantu bawe obugagga, right? Bawe income, bawe obugagga bye banayagala soso yateja kubikola. In other words, demand will spur supply. Ozeyo waliye wa Adam Smith. Yes, the Keynesian. Naye anti Adam Smith bamudi bankinga
Schumpeter bwe yajja n'aga nti ne supply creating a demand owa iPhone agikola n'abaga nti bannange nti nalese iPhone 18 ne baga nti eri tetukyajagala ogambe nti abadde asima toilet mu majani atuuse ku jjinja talina kyanaalikolera kati alina okuyiiya so kati naye mukulu Museveni watuuse akugamba nti cement he has 6.4 million metric tons of cement kwezo yetaako 2.4 so ayina surplus amata ayina 5.3 billion liters. I'm not very sure whether the figures zirinza kubangeza na mugongo but let me assume ntengeri yekiri ekyamata yandaba mutu 5.3 billion liters kwezo aga tunywako 800 million liters 4.5 billion liters bagayuwa yes zino figures so this is State of the Nation address agamba Uganda fulumya 5.3 billion liters kwago tunywako 800 million liters what yes 800 million liters tuina 4.5 billion liters of supper getuyuwa kakati njagala tutakolamu tetugakolamu byetuongerayo mitala ogayuwa and that's the consumption is 800 these are his figures. Yes, I read it, but you mean you hadn't thought about it? No. Njagala tugende tunoonye ebitanka o dam simple dam katenga olira lw'omusana anoonya dam mwe bayiwa 3 point how many billion liters 4.5 billion liters of milk. That's a lake. So either these where there would be this crisis would be terrible. Nyabushozi yone ande bade unyamata. Gayo morokayo. Ne wafe mogola ku tuchita tutya. Ku piki yago banoonya abaganywa. Ku piki yago banoonya abaganywa. Yeah, but you see milk the level because mukulu kibazo nze njagala tunoonyeyo districts nganya 5 wabeerewo 4 billion liters of water nga gaflowinga and we see whether it won't be noticed. It will be a flood. Yes, kakati where is this flood of milk? Abamanyi twakula nga batugamba enda nga batugenda ku diary twesabisa amazzi ag'okunywa nga batuwa amata. But you see ago gatuuse ku diary amata agatuuse ku diary baba bagaguze amata agali ku diary please amata agali ku diary is part of the 800 million. Here you are talking about 4.5 billion liters. Zagamba zebaye. The price of milk anabade agenda kuwa shilling. You see, by the way, tosobola kubeera president and you are coming to address the nation. No manze banange njiwa 4.5 billion liters of milk. You can't say it with malnourished kids. You can't. And no Gemoro cannot die state house. It's a big price. But I mean, state and badobori yawe gagula ne gagaba. I am assuming these figures are accurate. Atoka because otuzizayo wali ina mugongo. Now, then nagamba ayina 600 tons of sugar. 600,000 tons of sugar. Ate tukozesa 338,000. Aina meka 600,000 tons metric tons of sugar but tukozesa emitwalo 3.8 is what we consume, so tuinayo almost half katubale roughly oyinayo nga emitwalo nga 5 tons zota consuming ne tuze exporting, and now that's where we go. Kati nakugamba nti East African community because for him is looking at federation tukole gwanga political, but already agamba Kenya etaddewo non-trade barriers. You get nti yagenze okulaba agreement ye ne Ruto if he's telling the truth indeed kyali kimututte
and this is bringing me to the larger issue of the State of the Nation address, that Mukulu Museveni byalina okubuulira ensi tabibuulira. Soko malirize kiri ekya sukali. So in other words, ine mitwalo kati 5 ejja 5. Mitwalo nkaga. These figures are there that word. So ine mitwalo 5. Bobango bado ine mitwalo 5 gy'otayina agigula. Ojigabe mu East Africa, ojitunde mu East Africa. Before you even think about okujitunda, the price of sugar should go down. You get the next question, Charles. Now, no. A very strategic question. By the way, mwendo je sukali samwa yajigenze jiddirira olwo bali wamukulisa. Katereka. Boba oyina tani emitwalo nkaaga. Bali batuli ku mitwalo nkaaga. Boba oyina tani emitwalo nkaaga. Nga your consumption is about tani emitwalo 5. I mean tani emitwalo 10. Kitegeeza nti oyina excess ya tani emitwalo 5. Shouldn't that 50,000 tons hit the price of the 100,000 consumable? Lwaki twandibadde ne shortages ng'ekyuma ekimu kigaddewo? Because logically ekyuma kimu bwe kiggalawo erugazi oba ekakira ne kiggalawo, the price of sugar spikes. Nina mukwano gwange abali mu studio bayinza okuba tebamumanyi bamulengera kana bitaliiwo ne Kakande ne Tamale yakwata sente zenga price ya sugar erinye wane yambuse mu katale waggulu n'agenda agula sukali. Nali simanyi nti Dubai ba exportinga sukali. N'agenda amutike Dubai ku meeri abaali mu kubajja ne bayawenyaako ba meta n'abagamba mwategedde. We have seen our production of sugar is now 600,000 metric tons. One second. Oli bwe yagenda okutikka sukali wo ku mujjeeri ng'amuguze emitwalo 7 ejja $. Abaana atera okutuuka e Mombasa ba metra ne babagamba mufudde. Omusajja aleeta sukali ne baggulawo ne bateekayo mu katale. Musajja wa Katonda sukali yagenda okutuuka wano. Sukali yagenda okutuuka wano nga kyamukoze in terms of bay. So if we have 600,000 metric tons and our consumption is 380,000, let's put it at 400. Yes. Kitegeeza Mwami Museveni agamba tulina 220,000 metric tons non-consumed. No, not 200. This knows atadeo Charles. 600,000, you consume 380,000. Who is to buy the surplus sugar of 220,000 metric tons? Kitegeeza nti oyina a third of the sugar produced remains unconsumed. Yainogenda mu region. For export. Why wouldn't that affect the pricing? If you have a third of your production unconsumed. That's the question Jemba Dembo. Production in Yusebe eri costly. Your question Jemba Dembo. Olingo government abasubuzi aba Katerega. If a third of your production has no buyer, either you would go out of business or you would find cheaper means of production. But you see, you even have a crisis of storage. You even have a crisis of storage. Can we see that surplus anywhere? We have 4.5 billion liters of milk that is unconsumed. And you want to believe it? Tugenda gatunda Algeria. No, Algeria chuchifu because bei ya amata Algeria mu supermarket is lower than amata Nyabushozi. Amata Nyabushozi is cheaper. Because the other end they subsidize, the state subsidizes. You see, Mukulu Chibazo, Mr. Museveni said tagenda kuwa loans. Businessmen abaleta perfumes. I'm trying to give you evidence that I'm uliriza. Kuzo chana chuuliriza. Tagenda kuwa loans businessmen abaleta perfumes and ekyokubiri abaleta ebyambaliddwamu abafu. Emivumba. Oye, Charles, kanyongere figures z'omukulu. The cement production is now 6.4 metric tons. 6.4 million metric tons. Yes, of million. Cement. Oh, sawa omeka. Gabiza mu 6.4 million tons. Yet the internal demand is 2.4 million.
tons. So in other words, kitegeeza oyina tani miliyoni 4 4 million tons in stores. You want to believe that? Who is buying? But do you want to believe you have it? Or still what's na mugongo? Charles, nze mbaddeko nga nzimba. Ne batugamba nti hima yaggaddewo for servicing. Wiki hima jaggalawo. Eno surplus eya 4 million tons. Egwawo bugwe simanyi gyeraga. Seminti n'afubutuka n'ava ku mitwalo 3 wiki eyo emukugalawo nti hima yagaddewo for servicing. Seminti n'afubutuka ku mitwalo 3 ne bagamba nti semutugo oyagala nti erere na kitundu kati kitegeeza abaseminti babbi twetaaga bba kubambo. No, but you see, in the corner, is a bu president. Seminti boka. Okumala emyaka 5. Okumala emyaka 5. Okumala emyaka 5. Factory za sukali zonna zakolanga omupango nga zikola service mu Oktoba. Anti omwenda bana abasuubuzi omukulu akugambye nti sukaali gwoyina 1/3 of our production ali excess kakati nti mweye embeera oline bwaggalawo production tubeera tukyalina surplus nga weeri access nga bamukweseewa sukali nyingi mukulu kibazo mu 79 abantu beewuunya kuba twalina ebbula lya sukali ku nkomero y'emyaka gy'ensa naye ne beewuunya sukali yasiŋŋanibwa mu masitoowa amayitirivu abantu gwe baaluutinga n'atuuka n'oggula siringi 2 ne beebuuza nti oyo abadde luddawa nti abo nti badde basabotaginga gavumenti nga tebaagala muyiira ddala mu katale bakyaye gavumenti nti waliwo ebbula ly'ebintu ani agaana sabotage ow'engeri eyo yaggwerawo ddala. You see, here we are dealing with Mr. Chibazo, we are dealing with the figures supplied by the president. Supplied to the president. Supplied by the president. To the president. He's doing a constitutional duty of giving a State of the Nation address. Mu Luganda bakuyita kuwoza lutabaalo. Very good. Karagamba tani za cement eziri mu store milioni meka. I challenge him atulambuze. Alambuze gasimbagane. Tugende tulabe tani za cement ezo. Milioni 4. Milioni 4. Eziri mu store. Naganti anamugula. Ezitainagula. That you have got an economy erikola surplus 4 million tons of cement. Wame 4 million? 4 million. Aliao. Tugende atulage oberi hoima oberi wa aizo kwali wano mu Kampala cement. Where? You would have a crisis. So, kati manengeza okulaga kiri nti figures za mukulu 7 za namugongo. Na mugongo abaddeyo milioni 3 n'agatako n'abantu 100 mu 10. Ebitwalo 6 mu 10 mu 10 mu 10. Nakonka anko ebyokwerinda. Kachiteko. Kati natuli nakira atuwe sosi yakyo. At 20 now. So this brings me Charles, kitegeeza president abamuwa figure be bayine eki. No, it is him accounts. It's in my account. Kakati, this brings me to my last issue. Okulwaki tugula emivumba. One, it's not true. Ntene emivumba gye tugula. Bona abajambala bafa. Because dumping kitegeeza nti simple economics. Ekintu okukireeta wano ku bbeeyi eyawansi okusinga gye bakikolera. Babanga bakikolera mtwalo gumu Romshana abakuwuliriza leero bakusalutinze nti Romshana is lit ono mulala aganti give Romshana more time. kakati so kakati now Brazil ono agambye kibazo we need Katerega to rebuttal Romshana. Romshana cannot present our president as a liar. You see, a liar
omulimba president asinzira ku figures eziba zimuweereddwa ekyo sikimanyi ministries departments n'agencies ekyo sikimanyi ekyemanyi yaziwadde mukulu kyebaza omulimba tumwesige says Katerega, if you let Romshana go away with those figures and you don't rebuttal with alternate facts, you don't have a job. awandike speech ina ekyo sikimanyi kyemanyi nti yajomushana byayogera bye bituufu nze mbuuza bino kati leero ntwala amafuta toyina ntwala ondage store za cement eno kakati mukulu kibazo Brazil wekola surplus sugar etutunda that sugar here all over the world bwetubanga bweba gireta wano mu Uganda egireta ku beeyi eri wansi wa wegikolerako the cost of production in Brazil. That is called dumping. Mu economics bachita dumping. Kakati wabanga ina surplus production. No kuleta ebintu ebiri substandard nacho. No, I'm not talking about substandard things. I'm talking about dumping. Kakati wabanga if it is front cement ono gwaina ali excess. Yand badaji wa Kenya nago bamburi mu katale. Absolutely. Ku price which is lower than jetujukolera ko wana. Nago bamburi mu katale. Now yes, the Kenya nefuka our market. Nefuka, but it is the reverse. You get febetu amasanyalazi Kenya. Their cost of production is lower than ours. Neche chamasanyalazi chachuka, by the way, Kenya produces a lot of its own electricity. Then finally corruption. I have challenged corruption ingenda kudda ampuliriza gasimba ganene bannamawulire wano ku radio Simba. Peter Kibazo mu studio zigikwanjulira Siraje Rubwama, Ahmed Katerega Musazi ne Charles Romshana. Njagala komawo ku corruption naye njagala kusooka wa Siraje Rubwama, president mu confession nina ekitabo kye nasoma sijjukira mwami oli bwe baali bamuyita erinnya bampuliriza bajja dinzijukiza azita the self confessions of an economic hitman. Awandiika ye nga hitman ebibye bye yalaba. Mwami Museveni mu confession eyiye nkola yaffe ya kikatoliki oba yabali bagugudde Katerega obajjukira bagugudde be bagendanga n'alangirira ebibi ku katuuti gugudde anti batandika n'omukulu kayu then sibeebo waliwo bano abazuukufu ogamba abazuukufu abakyaki obu Uganda abazuukufu bagendanga ku katuuti bagendanga ku katuuti ne muzadde ndooza wa Mwami Museveni yali bagendanga ku katuuti nanga nti ewa Katerega najjayo ente omwana ono gwe mulaba namuzaala wawo ku mulirwano wa gundi era eyo episcopal movement eyo bagiyitanga the Christian Revival the East African Christian Revival movement yali nzibu nnyo kubanga bajjanga ne boogera nga tolokoka mu mbeera yaabwe nga toyimiridde katuuti n'olangirira. Mukadde wa Museveni omu yali omu ku bazuukufu mama we kati bazuukufu simanyi ebya taata we naye at least ebya maama we bibadde confessed variously. Kati bwe nawulidde Mwami Museveni ng'embeera y'abazuukufu emuyingidde naga nti banange mwategedde nga ze mupenitensi yakati aga nti nze ababbimba manyi ate bangi basufu wano mu economy nti bali mu finance awo balinga bubu nti naye okusobola okueffectinga omunyago gwabwe begattako wano parliament ne begatta ne bazijjayo nga nze mpuliriza kunze otyo nti naye ndayira okufiira mu kitooke kya gonja nga n'obukuba butonyerera ku luno banguddeko kunze otyo ate mu breath yemu nanga naye abali corrupt ngenda gabira bana amnesty nkamale bumaze konse
ojamba author ne ba follower ne bwe genocide nengambo wange ate nga Siraje Rubwama naate bwe yamaze n'atendereza parliament nagandi mu kukola budget muli basufu temuli wala government kunzi nuna atugambye amasiga gonsatu lega kolera wamu ona atugambye amasiga gonsatu wano we wali ekibondo ky'ababbi Nvunza yebeera n'ekibondo ba envunza yebeera n'ekibondo nti wano we wali ekibondo ky'ababbi ate naga nti mmwe si bonna ekibondo tekitegeeza nti bonna we wabeera locus wetandikira oba the eye of the storm kakati bwamala ate naga nti mmwe mu kukola ebirimu muli basufu eriyo obukiiko bwa budget senga mukulu muwanga abaddewo yanditubuulidde obwa budget nabuno obwoversight obwo Siraje President Museveni mukugu nnyo mu kwogera ku mbeera y'ebyenfuna n'ebya security mu theory mu practical tasobola kubituukiriza era oba tomumanyi ng'omuguddeko obumanya nti nsanze omuntu malayika asobola okwogera ebigambo nga tannabawo speech eyo waayitawo ennaku ennya mabega nasisinkana speaker gwe yapraisinga speaker naga nti omukulu agambye agenda kujja bwatu lunaku bweruti ne bweruti President Museveni bw'aba ayogera piyambo we ensinga agifuula main body ng'akunyumiza ebyafaayo bagenda mu nsiko ne babuuka ensolo baagala okugatta Africa lwaki African Union yawaayo Gaddafi n'afa takubuulira lwaki abantu mu ggwanga lye babatta bw'agamba nti kati mmanyi abantu era ngenda kukwata kibooko abatanamalako speech naga naye muli mpozi abo abakikola muki mu butali bumanyifu kikuzaayo ku mabaati weyaga nti buli muntu eyagazaayo agakomyewo ne bagakomyawo naga bonna bajja kumala kugenda DPP nakola ebyo n'avunaanako basatu abalala ne bakola ki mulimu n'abatagazaayo nga basatu naye President Museveni ate toyinza mugeraageranya ku bazadde be baali balambulukufu yafunako omukisa omu nenjogerako n'omumaama nga ngenze ne Sebaana Kizito wano emulago nga mulwadde Museveni ng'ali mu nsiko Sebaana yalabirira nnyo omukyalo oyo okundeka taata saamulabako okujjako okumubuuzaako ng'ali distance twagenda kitula olwasemba yamala tulambuza ente n'agamba nga n'omulangira nti yabasalira ente enkadde si mulundi gumu tebangayo tenkava wa Museveni wakiri onywa mu caayi ezizo zonna ziba nkapa era twamubuuzako naga nti ente ziba baganda baffe tusalamu ezo ezikaddiye ate ye tazirya ebiri ebiva mu kafumbiro awo ak'essubi nga byanjawulo nnyo waba ali waka so wakyalo mu nyumba ya mugenzi Amos namubuuzako twaviiramu awo netumala eddakiika ngatwogerako naye from a distance naye nga tetumusemberedde ddala naye maama namusembererako naye Museveni bw'agamba nti biva mu parliament actually toyinza abatakulimbye tewali sente zigabwa mu parliament nga ziyise mu mikutu gyatamanyi nalabako miliyoni 7 ezajja nga tugenda kutogikwatako mu parliament awo nga zakuweebwa opposition condition yali emu mwogere be mwagala mulonde bwe mulonda naye temubaako kye mwogera tayimini mulina kola mwina okubaawo era obeekalakasangamu ne badda mu gundi mu restaurants ne bakomawo ne baweza kolamu olugi ne lutaggalwa naye ng'olusanvu lwajja lwaweebwa MP omusiraamu wava mu Busoga okuluteeka ku akawunti z'abannaabo muno so Museveni talina kyatamanyi miliyoni 4 ezatwala bakagabo abalala ne bazeegaana abalala ne bagamba nti twazifuna abasatu ne batazizza kagabo n'azizza ne zibuliraawo zonna zimanyi miliyoni 5 buli sente ezigabibwawo ne lwe baali balonda speaker honorable Gundi yesimbawo Nsereko Med yali agenda kutama naye bwalaba nga aleese erinnya ye ono omusoga ow'ebusoga honorable ow'ebusoga Panado naga nti ninda kulinda bamale kulonda nga ndaba Nsereko n'afuna bwe yafuna eyo bwali 10-15 naga obwo buvudde wa
ku sente ze yataddemu kakati mukibanga yabuuza bubuuza gye buvudde Siraaja ayongedde musu omanyi Siraaja amanyi amawulire gariletinga facts n'ayongerako analysis eyi honale alina gundi honale Mwanga alina omusajja gwayogerako omukadde gubabbiranga ebintu naye fewaffe yali nga bamuyita party list naye twayitangawo nga tugenda kusomero nga yasinga ebikajjo vokedo amapeera amalungi naye nga tawulira naye ng'alaba kati batumanga Patrice Abdala ali mu New English Oxford baagala kuvuma abasiraamu oli yali abudulu ne Patrice nga tawulira naye ng'alina ebyokulya byonna kati batumanga enjeyo nga tusinga kuluka miguwa kwa twajigattanga ne tusiba mu bikajjo so wange gwe nabadde njogerako Kateregga teyabadde wa lufumu eriyo omu eyasomera gye nasomera gwe mbadde simanyi bamuyita Muhammad Sebugwa otali Uganda kati ampeereza n'erinnya nanga Sebo oyo ye yali ndagire gundi n'anyongererako n'amannya amalala nanga n'abaana b'endowooza gyali gye bakola so obuli bw'enguzi President abulaba nti yali mere ndagire era emiyembe gye yakakasiza ye baagirya bw'olaba Katosi Road engeri omusango gye gwagendamu bayinginiya Kimeze ne minisita biki babakubanga bagamba nti twafuna obukakafu President yatulagira senga kati bakyalina ku misango naye bwe bakkiriza ne basirika baawona ekisibye mu bajje wano ku gundi ku Uganda Muslim Supreme Council nti finally mubajje President amanyi ebisobyo byonna byakola naye waliwo abasajja sente ze bagenda okuleeta okuzimba okukulaakulanya obusiraamu naddala okuzimba gundi eno gye bawadde miliyoni 2 Namugongo nga bataddemu triliyoni namba 7 abagamba nti mukikole naffe tuli bubi kati ne bw'oba oyagala otya tosobola kujjawo mubajje yadde mukyamu era waliwo nkubuulira amazima omu ku baana baffe betwakuza ba Saini Njuki specialist ya Mulago yakola ku nsonga ezo sente zamaze okubeera approved kati nibo oyagala kujja mu bajje mu code kampato mujjamu nga tezinatuuka so ekyo kitegeeza nga bali bazatachenga ku mbajje ng'omuntu toyina sente zoyisawo nga ziri mu obote wondoze yatongoze ekyo nkaga munana naye kakati okukikulaakulanya bagambye nti bibiri bali bigenda kukola mulimu kinga ne babaddeyo eyakiikiridde minisita aga nti lwakima musaba sente zimutalina accountability naye bali abawalabu baleeta ngaga nti oyo gwe tuyisaamu sente zaffe essaawa zino so katuzisabire ebbanga lyoma tusabire katuzisabire zikozesebwa ekizireeseza ekinaziresa Kateregga alinga akolima nkyagala nze nawondi senatiko namba ku mu New Vision project propose yagikola mwana w'omugenzi Hussein Musa ne accountability kikulu kakati njagala nkutegeeze ti president Mpunzika Siraaje Mpunzika bwenti nti President Museveni nga yakyali mu ntebe enguzi agenda gyogerako agimanyi nnyo mujja kuwuliriza nga ajja kutuuka n'essaawa agambe nti mumpe essaawa 5 luli tebyanoga naye ng'akubuulira byafaayo engeri gyagyogezeeko eyo medo oba wakugimuwa agyogeddeko nnyo naye okugirwanyisa tasobola Kateregga Musaazi hadithi yaffe egamba nti nno hadithi ya nabbi nti ekintu bwe kiba ekikyamu kijeewo n'omukono gwo naye bw'oba obusobozi obwo tobuyina kyogereko oba kivumirire oba kikyawe ebyo byonna bwe biba biganye waakiri kikyawe kubanga President ali ku saaki gwe toparticipatinga President ali ku salya bunafu mundeke mmaliri nze mbuuza ku madarasa tugosengese ate bwe ajagala nnyo nzimbe ekintu kyange naye ne ku kintu kiri ekya omuganda promotion kiyabaddeko ebintu bya figures biprovidingibwa bitongole kakati tuyinza kulowooza nti lw'omushana ye mutuufu naye bwe bibanga ebitongole ebimu birimu olwa Siraaje ekyo kisobola okunoonyerezebwa omwogezi alaba ekimutta kwongerako ekisobola okugira ki ekisobola okunoonyerezebwa nze Kateregga kyenatunuulidde kyokka nazibiridde omanyi dams zino bwe baba bazizimba mukyala Spe bwe baali bamuvunaana ddamu
ng'aga nti cubic liters million bweziti zigenda kubeera mu ddaamu eyo zisobola okunywesa ente bweziti kati bwe nazibiridde nentunuulira cubic liters zibadde biliyoni kati nga ntunuulira cubic liters ezo nga ndaba akayanja k'amata infact olyose n'oleeta ekyasipe ewaffe ekyambidde mu gombola y'emijwala yatusimirawo ddaamu abaka ba palamenti bwe bagendayo ne basanga nga yateekawo entulumu tuziyita ntulumu entuumu ez'ettaka oba eza seminti nga tewali wayiikuule ne bagamba nti awo tebaalabawo ddaamu nze nagenda okuddayo ng'enkuba etonnye ng'ennyanja ekoleddwa wali okuba olwo tekaliranga yalaba amazzi bwe gajja gakulukuta nga gagajja eno mu mugga Kyoja gamale gayiwe mu Katonga gamale gayiwe mu Victoria yewe yazizika ng'ate ebbali n'ebbali nsozi era ennyanja ne yeekola lwakuba abaka baffe kozi senior 6 ate abambaga nabo senior 6 nayo baba bajinze njingirire kati ekyali kyetaaga ndowooza omuntu ategeera engineering naye ndowooza ne simple general knowledge yali esobola okulaba ekintu ekyo ate ndowooza mwalimu n'entalo z'ebyobufuzi ez'okulwanyisa specials otherwise oba wala ddamu tezaaliyo ey'emawogolo ekyambidde ewaffe gyeri era tekaliranga okuva olwo bwe tubadde ku kyanguzi kino mwami Kibazo otoyinza kululwana bw'omu omulundi gumu ekiseera kimu ogenda okuŋŋaanya abawagizi kubanga ate bonna tebategeerera wamu bw'osoma Song the Mustard Seed mwami Museveni akugamba nti Obote bwe yajjawo ssemateeka wa 62 Museveni n'akulembera banne bwe baali basoma entale mu kakundi kaabwe ne bagenda ewa Katikkiro Ingazi ya Nkole Kahigiriza namuga twagala kulwanyisa Obote ajjawo ate ssemateeka w'okwefuga Kahigiriza n'abagamba baana bange ne mutawaana obwannakyemalira bwerya bwokka bujja ggwa temutawaana mweberere ku misomo gyammwe of course Museveni yatunula butunuzi era mbadde ndaba Joshua Kato olwaleero mu Weekend Vision ng'ategeeza ndooza muwonge Magembe ng'ategeeza engeri gye yafunamu omwami ono ow'Ekabowa eyali ne Muteesa n'amuwa Bakibaza abawejjere Bazubairi Bakari okutandika abale nno kye batajjaayo mwami Museveni bw'ave mu 65 mu lukiiko lw'abalokole bwe wabadde oyogerako n'abagamba tuvumirire bamuyitanga Ian Smith owa Rhodesia okwerangirira okuwaŋŋama ku nsi eyo ne bamugamba ebyo bya bufuzi Museveni n'abakyawa naye olwave yanoonya batabuliiki Bazubairi Bakari Nakasero struggle ate abatabuliiki baagimuta nga bo bali practical okusinga bali abalokole be gye yali agize eki gye yali atandikidde n'ekikyengezaako gamba era Museveni bwe yasinkana Kahigiriza mu 7 ng'ali wano ku clandestine mission ze basinkana nduza ku Buganda Road ku street ya mu Kampala namukuba eriiso ngamba saakugamba kubanga Obote yali agize eki yali agudde n'oluvannyuma bakahigiriza bawagira struggle yali tasobola kukitandikirawo mu 66 kubanga abantu balina katugenda ku kyenguzi tulina akadde katono effectively ekyogamba Obote Museveni abadde mu buyinza kyenkana myaka 40 kabadde katono nnyo no ate abagobedde olw'enguzi n'abasibiddwa tobamanyi naye olina okululwana mpala Obote mu 82 bwe yasigezaako okugatta ministries okuzikendeeza ominisita omu yawa obujulizi mu Human Rights Commission of Inquiry ti baminisita baali bamwekobaanidde olwakyanjula bw'ati bonna ne basitukawo ne batambula n'asigalawo yekka era teyabiddamu Bashiru bwe yasattulula kabineti baminisita bonna n'abagoba n'alwawo nga tannalonda bapya ebyaddirira obimanyi olutalo oluzimba ate kirala n'enguzi nayo erimu emitendera yadde bakitegedde bulala naye nze nakitegedde bwange nti olinamu gali agabbi gasinziggu ag'olina okukwatira ddala ku nkoona
goyina okumegga n'enkoona n'enywa. And we are assuming that yamuwadde facts ku babbyo si ye yamuwadde ez'amata si ye yamuwadde eza sukaali si ye yamuwadde eza tunagatiriza ebingi tujja kulemu anti tugamba teknokrat oyo kyetugamba nti yawadde president facts zino abeere wanjawulo kubali abamu ku babbi naffe okutwalira wamu tubamanyi obujulizi bwetaaga kuvayo kaakati banamunesi teyinza ate ababbi nabo bulimu emitendera naye nze nina essuubi nti pulezidenti agenda kutukwatira ku babbi nga bwazze abakwatako bulijjo naye olutalo si lwa lunaku lumu si lwa ssaawa emu ate tasobola kulwana bwomu naye kati yaleese bano basistant RCC bano be batulese otuyambako mu asayinimenti zaabwe esooka kulwanyisa nguzi ng'ogyeko ayigigi ng'ogyeko auditor general ng'ogyeko CID n'ebitongole ebirala anti-corruption unit n'ebitongole ebirala Romshana ng'okwata omanyi ono agambye obubbi buyina emitendera nanzijukiza Sebuli Bamutumba bw'oba gy'oli muganda wange nkutumiddeko yagamba nti obubbi buyina eddalu lyeriyina emitendera ng'atugamba nti aliginuuru funuuru ti n'obulalu buyina emitendera ti obeera mulalu naye nga gwe tonnatuuka ku mutendera guddako tonnatuuka ku guddako era batugamba ffenna tuli balalu naye levozi ez'enjawulo ffenna tuli mu akazooni I don't know mukulu I don't know simanyi mukulu Museveni ng'omuwuzi swima muwuzi w'amazzi simumanyi naye kyenasemba okusomayo ng'awandiika ku lutaaya nga bali ku mazzi bagenda e Kenya yali tamanyi mazzi njani yali tamanyi president nali simanyi kuga kituufu so kati kangendere ku record eyo nti mukulu Museveni practically simanyi lutaaya mwamu obwa jene andeka Major General oba yakoma ku brigade brigade oba brigadier general botuka ku level ya brigade oba brigadier general yali tamanyi na kumanya nti mwamu savinga mu kitabo kiringa historical kabeka tebireke kakati ye mukulu Museveni ayina theory ey'okuwuga bw'oba oyagala kuwuga tolwanyisa mazzi dajegalaga kati ye theory ye ku corruption ye theory ye eri nti towakanya nti tewali kubba kiriza nti waliwo okubba oleete n'obujulizi n'examples z'okubba ye theory ye si yakuyimiriza mazzi kulwanyisa mazzi tozimbawo daamu togira tambula n'amazzi kakati kyovalaba kyanoonya mu byonna mu bubbi because si banakyogera ku radio now kati theory eyokubiri is spiritual. How can my peace, how can ememe yange ebeere etya n'emirembe, how can I be at peace with my soul, mbeera ntya n'emirembe ne soul yange. In other words, kibazo bwe mba nga mmanyi nti nabba sukaali nga ndi mwana muto, bwe mba nkuba omwana okubba sukaali, you have a conflict ne soul yo. Ng'ojjukira bulungi nga wabba sukaali ate ng'ojjukira bulungi nga bakukwata ng'ogibbye n'oginyoonya ate ne batakukuba kati bw'okwata omwana wo ng'abba sukaali so what did you bw'omukuba then you are in conflict with your soul kakati ye theory ya mukulu Museveni toka ye chazi kankutegere bulungi Charles yabba sukaali yawuta supu w'enkoko nga ataddemu obunyanya neki ni muto n'amuwuuta n'ayongeramu amazzi Charles Lwomchana omuto original kati agenda okujja akwata omwana nga naye akola kyekimu Charles aga nti omwana oyo tomukuba bw'oba akumukuba then you are in conflict with your soul. Oli gwe baawa ekyanzi ky'amata ng'akitwala gye baafiiriddwa omujjukira bamuwadde ekyanzi nti gano gatwale eri baafiiriddwa n'afuna akasaka n'atuula
ago tebagayiwa milioni enyenjiwe bilioni enyenjiwe tegalimu yagawuuta buwuusi bw'omu n'agawuuta n'agakuba wali n'akomawo eno nga yeesaanya ku mwana nga tuusizza kati oyo omubbi w'amata gw'ogamba ani atanuna ku sukaali wano Charles yagamba Charles agamba nti oyabye ekyanzi ky'amata nti takwata ku kateregga kusaaza emboko ez'examples zo kakati mukulu usoma mu kitabo ky'owentungamu kusaaza emboko z'examples zo kakati mukulu kibazo mbadde ntunulira nnyo aba blood donation owaayo omusaayi nebeera very brief gugenda because that's why I say I'm looking for that summarizing gugenda kutaasa obulamu oguwaddeyo naye bakuwa soda sebo nze gwolaba wano bwe nagendanga okugaba ng'enjala bwe nnuma n'emyezi gyange 3 bwe giba teginnawera bukyangangaba nga bwe mbeera ndi omu kululu njala ennuma negana naye bwe ngenda wali ku blood bank guno omusaayi saaguguze n'enteekawo omukono ne bampa biscuit bagabanga biscuit ng'awerera ddala ne bakuwa n'eccupa ya kooko nti mba nkoze loosi ki era sebo we nalekererawo gaba omusaayi nga ndi mirundi 23 o plus nga nteekayo nga ndya biscuit nga nnywa kooko fe ku bbula ly'ebintu eryaliwo edda mu mirembe giri nga tugabira ddala omusaayi tunywe kasoda kuba ne mumaduka kakati nga siwamwero nga bw'omulaba kati so kati politics za mukulu Museveni ne corruption ze politics z'okuwaayo omusaayi bakuwe soda bakuwe kooka biscuit sibitegeera bulungi naye bakuwe kooka batuwanga byombi kooko ne biscuit it's not juice si juice si mata ebireeta omusaayi coke kakati the politics za mukulu Museveni ne corruption awo sijja kutongerako now there was an investigation kakati agenda oginoonye of $2 million ku flowers ku bimuli ku bimuli industry kanchireke nga kiri kigazi bamuleetera evidence ono kibazo yabbye $2 million eza $4 ku bimuli $4 no manyi 2 zetwakanya zali 2 kakati ziri 4 obujulizi ziri 4 nali mukiriza 2 nali yatubye $1 million kati yena yeta na evidence yenyine eraga nti indeed $1 million yakoze njogera amanya g'abamuleetera information kakati njogera amanya kakati imboko zizo kakati oyo simulabanga mu kooti na mukulu Museveni bwagamba nti oyina okwegendereza abantu oyina okwegendereza abantu atubudde tebuli oyina okwegendereza abantu babiri asooka ye parliament ne media corruption and mukulu Museveni kyabaza one bwakugamba nti parliament ngeri mu budget process is corrupt nyazi nzibi naye atebba elements please, he was very clear because you're talking about the committee of finance. They are crooks, and they are crooks with my permanent secretaries. In other words, they are kiriza. You see, tosobola gana gamba bachiri mune permanent secretaries bangi, and bachiri mune parliament. That means budget jemwina mfu, because budget is a fiscal tool. You can't manage an economy nga budget joy nga fiscal tool joy not accurate kadi agamba it is derived out of corruption very crude corruption katagaza ho kulaga kiri nti muri bafu then finally politicians the whole year abawakanya Museveni kati mpuga if you want to see how corruption can be deadly mwe naba batute ne babatwale wa mpuga mugenda kulwana n'empuga mugenda kulwana n'empuga for no mugenda kulwana n'empuga for 2 years nga mwerabide Museveni by the time you come back he will be very fresh and mwe abali mu liberation so corruption tool yaba nafu chovala mukulu Museveni yabategeera atambula namwe n'abawa ne examples nga corruption eribuwe bompa million za $10 10 kati $10 naziba mukulu Museveni I can bring him his own teeth.